My name is Brian. Welcome back everybody who is watching. Mwebale nyo mwebale dala wanga mulaba tunyumirwa wamu bwetubanga tunyumirwa bomba mulabanga munyumirwa nange mbanyumirizwamu era mumpa amanyi okwanonyeza emboozi endala nakola leero ntemi bakiyita kuba eggendo nenzuukira ddala paka mu ddwaliro ekiruddu mwana muwala muyimbi w'eggwanga Evelyn Lagu wali admitted for 2 full months. Eva wakweka abantu ekyokuba nti oli admitted. Abantu abasinga abadde bamanyi okyali waka oli mulamu. Era ali mulamu. Kanti oli waka nti oli mulamu weeyaga akasaba ettaki Eva. Nzibenange. Nabenensi kati zibu buli muntu alina ebizibu. Abantu banyambye bimaziga banyambye tebavuddeyo. Abantu batuka ne bakoowa. Okay, buza kuba tulaba Evelyn Lagu wano we tuli mu ddwaliro ekiruddu. Wano we tuli nze Evelyn. Sayinza okubeera wano. Nera kasmile kaffe nkalaba kakyaliko. Anyways, omwana omukyalo ono tujjukira bulungi ekyamutuukako. Ndi mwana wa Yesu, I keep the smile on. I know. Naye nga omulaba kuseka pain gyalina nene ambadde mutunuulira wano nga situka okuva ku kitanda bimusanze nga tali fine. Wangabidde nti no Brian kanteekeko ekintu kino ku muntu at least abantu bange mbazeemu amaanyi nga tali okay but afunye amaanyi okukola interview eno. Eva chenyaga mutegera about her is nti sometime back that was last year chali mwaka gwede wagu tuloke tukole car wash. The car wash was last year. Yeah, mwaka gwede mu November I think. Bunogo nyini. Yatwakola Eva car wash nyembere tabuse abantu bangi baze bamuyambe. Ako tebyategeera nnyo. Yeah, ebbanga liyiseewo Eva embeera eno yatandika etya kyenjagala just rain. Ibadde bingi. Wanyiza n'okugamba nti nafaako n'owakana. Ng'ebyo tamanyi Katonda. Ani ate atamanyi Katonda ng'ayinza owakana. Naye ndeebaza Katonda kyakyambise. Wano mu ssaawa ebibeera biwoobe na miranga abantu mu ddwaliro. Embeera ekuyisa etya buli ebiwoobe n'emiranga nga? Kati namanyiira nategeera nti buli muntu alina obudde bwe. Buli bwakutuukira awo wabwesigebuko. So namanyiira era kyenkola just mbasabira amabasonyiwa. Olugendo lw'ettaki luno because wagenda olosendesa asondebwako awo tezaggwayo zonna but wakuba ku eggendo n'ogenda ettaki okubeerako obujjanjabi bwafuna kyali kityawo then coming back. Coming back. Akomawo with the help of my family. Akomawo. Nakomawo n'embeerawo. Nebuddamu obulamu. But the good thing is that we call it taking one of us. Okay. We should do a transplant to church. So, centers are like this. We are going to come back to the lesson. I think I express the way I'm money for the one dialysis here. On not we are doing at certain time. The million you almost 2 million. One which sends it up. Wow, never number that more month. If I send us a nose, Jay. Katonda, it's a government Katonda. Well, this is not one. See, na county and any borders and see, na way, Katonda, probably she change of the years of the status manager of the opportunity. So, he was a Katonda that got such interference. Ku bayimbi abali darling yenyo to so many other artists nti buli kibulu kya muyimbi wamuyimbirangako wakolanga collabs n'abayimbi bano TV and radio people personalities bababeerangawo. Have they helped in return over? Some of them. Okay. Yeah, what I believe in is that what goes around comes around. Mukoresha inflation shifuna time zisebe. Mukoresha inflation shikudira the same way, so njagala nnyo okukola ebirungi. Sikula camera, sikula wanza binakolanga bina sinakyo nakolanga mu camera ngoba camera endabe. You know, bema nkola ekintu kikola from the bottom of my heart. That's why the dream yange yakola orphanage. Ngo wanza nakola ndi mulekwa mama wange mama muto. Nozo mto yera muto. Yera mama muto. Okay. She's the last born to my mom. So wendoza. Okay, Eva, bwe ntunuulira embeera gy'oli musaawa eno, ne ndaba mutabani wo
on my extreme right ne maama kiraga nti expenses wano gye mukozesa oba ssente ze mukozesa on a daily basis gattako eddagala lyo nyingi naye abantu bali abakulaba balinza okuba bakyalina omutima ogwagala okuyamba because omuntu anakuyamba tomanya wajanaava obuyambi buno babuyisaawa lwaki mwasalawo okulwawo okutegeeza eggwanga nti oli mu ddwaliro? Yes, nagadde kuba reserved for once because nazo manyi ngenda okuvaayo kwogera ekintu kiba kiri wasi. In fact, kubeera n'eddala tewondabanga mawulire naye bwe kyajja nekibeera too worse nembeeramu nnyo nnyo ate kati zendira nga sibyagala. So that's me. Iva maze wana emyezi ebiri abasawo bakuyambye basawawo nnyo bandiasalavu bali ababeeri wansi n'abalwadde benyibe balyanga bafuna ekyokulambula bandi bano ale nomulesa zekulaba kuserebu waffe naye nazize ogenda baleva foyo newedde. So I'm feeling at home ndi waka kuba room mwensula eri private ate nina eddembe lyange abasawo bonna embetagira mbafuna n'abadoctors babiri wonna wembetagira abasawo mmeka. So nebaza mukama kubanga ekyo kisakuba sibuli muntu tekyakifuna. Iva bentunuulya embeera egenda mu maaso mu ggwanga abali ebweru wamu ne munda naddala abayimbi basubwa kyebayita performance gwe before covid then ne mu covid obadde toperforminga tusuubire ddi okuddamu okulaba ku stage that is if kyakubaawo stage I cannot be sure, I cannot guarantee. Naye ekyokukola music ngenda kuyimba nekuyimbira Katonda okusinga nina muyimbira nina okutegeeza ensi nti Katonda gyali mulungi ate asaasira asonyiwa ate mulamu ate akyakolera amaka kwanza abinkoledde kugamba experience ya nafaako ndiginyemya lumu bw'oyogera nti wafa just the whole body nga tosana in fact ngapaddeyo n'emikono n'egitabunt nga mukama bootirobosa mama kyayogera kituufu Eva ayinza okuba alimba sirimba ate nga siroota Eva wafa n'ozuukira buzuukizi nga ne bwe neesunaako seewuli nga sikyewuli aye nga nsobola n'okwesunako nga I can't feel anything. That was when before you traveled? I was in Nakasero then. Eva nofa nodda buzingulu. Yeah. Kyezikiriza nti Katonda alabika alina ekyamaanyi kyagala okunkozesa. Alina okutegeeza abantu kuba kati nze abantu bangi abantunuulira oba abangoberera. Nyinza okuba nina okukyusa abantu be bangi badde gyali kuba wali. Eva Katonda yebale kuwa bulamu. Ntegeddeko nti n'omuddwaliro muno mazeemu ebbanga eriwera ddala ne mutabani waffe Isaac. How are you doing? Bulamu buli butya? Bulungi butya nga maama ali wali wansi? Better, what do you mean? 2 months nga mu ddwaliro ebeera better? Yagira mu mbeera ki maama? Isaac yogerako nnyo. Okay. Isaac, lwaki mwasalawo okukweka amawulire from media nti maama mulwadde? Okay. Okay. Mami yayinza okuba ayogedde n'agamba nti ali kind of better. Gw'omulaba ali mu mbeera ki? Kwanza mulaba yetaaga obujjayo omuntu okumala mu ddwaliro emyezi ebiri bw'ogamba nti naali beta kitegeeza yali wasi. Sinziranga we yali ne kati olw'enjawulo. Ddwaliro nga Kiruddu abamu bagatya mwe kiki emusinza okusangawo ekizibu? Accessibility ya ddagala abasawo kiki? Bafani babayambye batya kuba ntimanyi maama omuwala tasobola tambula nakutuma ku mobile money kola bafani bayimbi banammwe bayimbi bamaama babayambye batya mu mbeera? Ababitegeerako bo babadde bamugamba yabadde bamuweerako
Wow, ono bamuyita Isaac erinnya ddala bwani? Isaac Okech mutabani wa Evelyn Lagu ngera y'omu kubabeera naye mu ddwaliro wano Kiruddu. Mami katwogeremuko katono. Anko genda tula wali eri tuleko wano ne maama mu magezi mpola. Mami tula wano tunyumyemuko ya okusobola okulaba nga maama kyenjagala okumanya embeera ya Eva etuuka etya wano ne mutasobola kutegeeza gwanga. Nange embeera ya Eva nze embeera Masaka Kalungu. Okay. Nange bampita Buyisi nti wono mulwadde tumututte mu ddwaliro Kiruddu. Kati simanyi nnyo bye yeetaaga na byateetaaga naye ndiwo okumujjanjaba simanyi nnyo nti oba Mami dda wano nimire wano mpola mpola. Mami dda wano oba wano ku ntebe. Yeye alina okuŋŋamba kyabeera yeetaaze. Simanyi byaba amawulire simanyi byaki. Nsooka embeera nange nzijanja bujjanjabi omuntu wano. Okay. Naye twebaza nnyo abasawo b'Ekiruddu era abantu temutya Kiruddu kubanga basawo bakola. Okay. Bajjanjabira ddala ate era abantu baveeyo baleme kulwala basirikire eyo kubanga abalwadde bangi ab'obulwadde obwo obwa kidini. Okay. Era bangi eyo waggulu akuba mwe musanze kale temutuuseeyo naye abantu gye bali bangi abali obubi ennyo n'okusinga Evelyn. Okay. Naye babajjanjaba obuyinza bwa Mukama ne batereera. Mama nze ndaba Eva ali bubi naye mutabani we ne Eva yennyini bo bagamba bali beta. Njagala tukubye ekifaananyi Eva we yagira wano mu ddwaliro ne saawa eno kyali kitya era kiri kitya saawa eno. Ekifaananyi kyali kibi nnyo era okusinziira ku baamulabako. Bwe bamulabako essaawa eno bayinza n'okuwakana nti si ye kuba abasawo bamukozeeko kyamaanyi. Okay. Yali bubi azimbye tali atanywa tasobola dde okutambula. Naye kati ffe nga okusinziira bwe tulaba tulaba nti kati ali bulungiko okusinziira we yajjira. Kiki musinga okwetaaga saawa eno? Obuyambi bwo tubwetaaga kubanga eddagala lya ssente nyingi gye tukozesa naffe ngaffe abajjanjabi tuliwo babiri tosobola kubaawo omuntu omu ebikozesebwa bya bbeeyi. Kale mama toyanze Eva obugambo bwe busembayo eri bafaana. Nebaza okunsabira abanyambyeko nabo mbebaza nammwe abamawulire mwebale nnyo omulimu gwe mukoze. Toyanze Eva.